D lwotegeera nti ddala oli mu toxic relationship yammwe etandise okufuuka ey'obutwa eri poisonous muli mu toxic relationship mujjudde akatwa. D lwokitegeera nti ekyo kigenda maaso. Now njagala nkuweeyo ebintu ebyenjawulo kosobola otegeerera nti ddala relationship yammwe etandise okubeera ey'akatwa eri toxic. Ekisookera ddala relationship yammwe ejjudde ennyombo. Muyomba leero wayisawo olunaku lumu ne muddamu buli ddakiika mmwe muyomba. Kamu bibiri obuntu obutonotono obwo buvaako ennyombo wakati wammwe. Muyombera n'obuntu obutono ennyo buli ddakiika mmwe muyomba. Temubeerangako wiiki namba nga temuli luyombo. Relationship eyo yandiba etandise okufuuka ey'akatwa. Ekyokubiri mwekuba. Mulina violence eri physical. Leero ono yabadde aggula oluggi n'akuba engalo z'oli mu bugenderevu. Luli oli bafunye obutakanya bwe bayombyeyombyeemu n'akwata omulawo n'agumukuba ku kyenyi kati alina akammonde yagenze ku ofiisi nga yeesibyewo kabbandana. Okitegeera mwabadde muli awo okitegeera ono n'akasuka entebe neetuula ku ono kakati laba okugulu kw'ono kwazzeeko ekizimbye bwe kiti alinga alwadde elephantiasis. Like mulina embeera bwe zityo. Waliwo physical violence. Relationship yammwe etandise okubeera toxic. Ekyokusatu manipulation. Mulina ebintu buli omu byagezaako okuyitawo nabyo n'olukujjukujju. Osetting up munno obeeko ky'oyitawo nakyo. Yensonga lwaki mutandika n'okwerangira ebintu nga nze kyovulaba nali nze saagala mbeere naawe. Kyovula nti wali tonsaanira. Kyovula nti mulina ebintu bye mukozesa. Oli ne bw'aba alina ekibi kye yakoze agamba munne kyovula ekyo gwe wandeetedde okukikola sandi kikoze naye toba gwe wandeetedde okukikola. Toxicity etandise okweyongera mu relationship yammwe. Ekyokuna conflicts tezibeera resolved. Bwe mubeera n'ekibanyiza oba n'embeera eyazzeewo wakati wammwe temusobola kuresolvinga kintu kyonna era eyo conflict mugyongeza maaso. Yensonga lwaki bwe mutuuka maaso eyo omu ng'agikomyawo wano tewangamba bwoti ne bwoti naluliri gwankola ekintu bwe kiti gundi gwe wankola ekintu bwe kiti. Waliwo conflicts ze mutasaanyanga nawo yadde temwaziresolvinga zisigala zikomawo. Temuresolvinga conflict yadde mmwe mwandibanga muli mu relationship eri toxic. Buli lw'owulira ekirala buli lw'owulira ng'oli drained obanga waliwo ennaku ze zituuka n'owuliranga relationship ogikooye kubanga owulira olinga atakyali mu manda kankozese bwete olinga ali ku battery low essaawa yonna ozikira owulira ekumazeemu tokyalina mutima buli kaseera weeraliikirira buli kaseera weekubagiza buli kaseera omutima gwo gwewanika buli kaseera owulira waliwo ekibeerabeera ekitali kirungi jo mwabadde n'oluyombo owulira leero oweddemu naye ate osuubira nti n'essaawa yonna muyinza okubeera n'oluyombo olulala. Oli mu mbeera ey'okuba nti buli ddakiika ofiiringa nga ali drained. Toxic relationship. Yes, toxic relationship. Ekirala ky'ekyokubeera nga tobeera musanyufu buli kaseera tosobola kubeera happy yadde okumala olunaku olulamba. Buli kaseera waliwo ekijjawo nekitwala essanyu. Obeera n'omuntu ono naye towulira ssanyu. Obeera n'omuntu ono naye buli ddakiika oli ku bunkenke. Obeera n'omuntu ono naye buli ddakiika ogamba yo bandi ku ki kwegamba temubeerangakaawo. N'obeerako musanyufu mukazi wattu oba musajja wattu. Buli ddakiika owulira nga tolina mirembe. Buli ddakiika owulira nga olina ennaku ku mutima. Buli ddakiika owulira nga ne bw'ogezaako okumwenyaamu olwana nakyo tosobola kumwenya. Yes, eyo sign ya toxic relationship ogirimu wakati. Then ekirala kyekyokubeera nga relationship eno eri driven by side emu. Gwofaayo kuba amasimu, gwofaayo okuweereza message, olumu ne bw'okubeera tebakwata, olumu ne weebuweereza era tebakuddamu, bakuleka ku bluetick. Gwe buli kimu gw'okola side eyiyo yeerwana ennyo bambi, gwe kateeyamba, olwana nnyo okwagala obeere n'omuntu ono atayagala kubeera naawe. Toxic relationships nyingi zibeera nnyo bwe zityo. Gw'ogezaako okwagala okuresolvinga problems ze mulina, gw'oyagala okugezaako okulaba nti mutereera, gundi tayagala kwogera naawe, gw'ogezaako okulaba nti olwana at least oyogereko naye. Toxic relationship bali mu wakati bwe muti. Ekirala kyenjagala weegendereze nnyo ensirika.
ensirikasirika ezo abantu abamu bakozesa silence okupanishinga abalala. Ekibonerezo silence wabaddewo obutakkaanyaawo, kino kiri also part of the conflict resolutions ezitabeerawo. Mwabadde mulina ekibatuuseeko awo mu kifo ky'okuresolvinga ensonga eyo, omu yasazeewo kusirika. N'asirika si bunaafuuka wa kunoonya, si bunaaba nga bwe muba muli mu bufumbo already akuwa silent treatment, si baasirika okumala emyezi 2, si bw'olumu n'ebintu by'omugambye oba dadi ntaddewo emmere tayagala girya akupanishinga kaŋŋaano girya ategeere. Si bw'abeera mukazi takyayagala kwogera naawe yadde n'okubuuza ku makya tekukyaliwo, omu afuluma, omu yeewala okubuuza munne n'olwekyo afuluma mu buliri ku makya nnyo. Ate bw'agenda okwebaka yeebaka munne yeebase dda, yeewala mugamba good night, yeewala mugamba good morning. Silence treatment ebabugaanye muri omu wakati. Njagala okutegeeza munnange gwali mu bikola nawe gwe bali mu bikolako, bw'otunuulira sayini ziri endala zonna ze twogeddeko n'ekizuula nga neeno mweri muli mu toxic relationship, muli omwo mweyagala mwegazaanya. Kiba kirungi nnyo sometimes okusoma obubonero buno as early as possible, naddala bw'oba onoonya omuntu ow'okubeera naye for a long period of time. Ne bw'oba onoonya omuntu ow'okubeera naye akaseera katono, maybe oyinza obutabifaako nnyo, naye gwe anoonya okubeera mu long term relationship oba n'okuyingirira ddala obufumbo soon, njagala weetegereza ensonga zino. Oyinza okubeera oli dealinga n'omuntu ali toxic. Ekirala kye sijja kwerabirayo ky'ekyokuba nti tewali kukula. Gwe kennyini buli ddakiika olaba olingadde emabega. Kitegeera. Ne bw'obaako akantu k'otandiseewo, omuntu ono alwana nnyo n'agamba ye ebyokola bya kibite. In other words, buli k'otandika kulaba nti omuntu ono akulwanisa okulaba nga togenda mu maaso, oyinza okuba oddiringa n'omuntu ali toxic. This person is toxic. Yes. N'olwekyo olina okusoma obubonero buno. Buli lw'obeera mu relationship ng'olaba tosobola gikuliramu, tosobola ne bw'obaako akantu akatono kogezaako kwachivinga, mulimu ababeera nammwe nga babateeka down. Kati olwo mbu wakoze nnyo, kati olwo mbu twakalaba nga wali abaachivinze naye munange tebayeyisanga ggwe bw'ogize. Oyinza okuba oddiringa n'omuntu ali toxic because gwe tosobola kukula. Personal growth tesobola kubeerawo buli lw'obeera n'omuntu ono. Yes, oddiringa n'omuntu ali toxic. N'olwekyo bw'oba otunula kyakuba nti muyingira obufumbo one day nga mukyali mu boyfriend girlfriend, mukyali mu waneeno awasooka waneeno nga tetonnatuuka eri awali ebirayiro ebya for better for worse, mu bulungi ne mu bubi, nkusaba tandika okukirowoozaako.